asinga okwagala munne yasooka otuula. Ani asinga Pauline, how are you? I'm not bad. Soko neebaliza omwami ono olw'okuteekamu ssente, olw'okulaga laavu, olw'okukola ekintu bwe kiti. Njagala okwebaza omwami wange Mutagubya olw'obutanswaza. Kubanga last weekend namutwalira ne mwanjula teyanswaza, yansuubiza nti alijja nalaba ewaffe nankuba embaga olwalira kituukiriza. Njagala musuubiza nti nja mwagala paka amagombero galitwawula. Nina binnyo bye mpulira mu mutima bye nnyinza omusuubiza. Naye mu byonna byonna kye nsinza omusuubiza nti musuubiza omwagala. Musuubiza okubeerawo gy'ali. Musuubiza muzaalira abaana. Musuubiza okubeera ku mabbali ge ate okuba partner we for life. Nze Clement Mutagubya Lukyambuzi nga mbeera Canada akafokeza Fort McMurray, Alberta province. Olojjawo ekirowoozo ekigenda ate eri ekigali okufuna omukyala. Ekirowoozo kolera nnyo mu Baganda. Ate nali mu America kyabamu nengendako ate ne mu Canada ate omukyala ono gye namusanga mu kibuga Ottawa. Twasinkana mu Ottawa mu Canada eyo era nga ne twemanyigana ne twewa obusimu ne mulanga omukazi alimu ekyama mutegeevu mugumiikiriza muntu mulamu nnyo ate nga bamuzaalira wano olulimi lwange nga alwogera bulungi nga naye woowulidde ne tweyongera okwemanyiganya bwe tutyo ne tufalinga in love era nga kyekino kati kyolabako nnyo. Obusembayo eri bakwano baaba wano n'abeeri. Tulina bakwano baffe bangi nnyo abavudde mu US, Canada, UK, Sweden n'ebitundu ebirala bingi ebyensi, Sudan, Rwanda, Kenya, Tanzania. Bangi tumanyi tutegedde abantu bangi mu kaseera ketubadde nga tuli mu nsi muno tudde eno n'eri nga bw'omanyi. Naye mbatumira nnyo bannange mwebale nnyo bale ddala okutuwagira mwebale nnyo essaala n'okutwagaliza byonna ebirungi okutuuka ku lunaku luno. Tusaba mutwongere essaala tube bavumu mu mirimu gyaffe tusobole okwagala nnyo n'omukyala ono n'okwewa ekitiibwa emyaka mingi mu maaso. Bayimbi bangi baaliwo okusobola okulaba nga basanyusa abagole wamu n'abagenyi abaali bazze mu biti ebyenjawulo omwali bakadde ba Clement n'aba Pauline n'ab'eŋŋanda abalala era nga twalaba nga n'eŋŋoma ez'ekinnansi oba zewandiise ez'Abanyarwanda n'amazinyi g'Ekinyarwanda gagenda mu maaso okusanyusa abagenyi. Esawa y'ekimere ng'etuuse Pauline ne Clement bakulemberamu abagenyi baabwe ne bagenda ku kimere. Mama Clement Mutagubya. Manya gaffe okutusalira omumbejja bwatyo twawulira mbu yawangula Clement omugamba ki? Clement mwagaliza okubeera omufumbo omulungi ate ayagala ennyo munne ate abeera omusajja omukozi ate omubuuliza ate ow'emirembe mu maka. Banyita Mutegwa maaso Venera ntuye Rwanda ndi umunyarwandakazi ntuye abantu bita Kicukiro reka Kicukiro Kanombe Samuduha. Nashimye ubukwe bw'umwana wanjye Pauline Kabanyana namushimye cyane yanyeretse ibirori byiza kandi ndamusengera Imana izamufashe mu rugo rwe Imana izamuha umugisha. Ndashimira n'umukwe wanjye Clement ndabasabira imigisha bose Imana izabarinde baha umugisha. Murakoze cyane.
ng'ekimala ekiwedde anti Pauline ne Clement bakyusa omulundi ogwokubiri era nga wano ye Pauline yalabibwako mu dress ye eyalabika obulungi ennyo anti yali mpanvu ekimala era ng'emufiitinze bulungi yali mu kala ya blue ne lace eyali eya gold erabika ennyo obulungi. Nga batuuse era nga akadde ka keeki katuuse nga wali ogiraba yali efaanana bulungi kuba nayo yasika colors ezaali mu ngoye zaabwe wamu ne mu kidaala. Ya alawo mukwano sebo yamuwana kuvinyo anyweko akubireko mungalo akubireko akalolo Esebo yagenda masoka bazadde savinga keji ebyabazadde abazalira omwana omukyala omumbejja Bwatutyo bwe tutambudde n'olunaku olwaleero era nga emikolo gyaffe ebiri wegigonze. Kakati nno nyongera okujjukiza bw'obanga oli eyo nga wandyetaaze kubeera nga omukolo gwo tugulaga ku Bukedde TV mukwano gyangu twali tugukutteko naye ng'oyagala tuguddemu ate lwaki nedda gwe jangu oba tuguddamu gwakubiri oba gwakusatu gwe kasitooleta akakaddeko kamu tujja kusobola okulaba amanga fe omukolo tugukuddiramu bulungi nnyo. Olina siddi gye wakola nga tetwaliyo jangu gireete tugirage. Oyagala kubuukinga mu time sobola okubeera nga tugyeyo era naawe kikole tujja kubanga tukutuukako. Wabula nyongera bajjukiza erimu abali mu bufumbo nti kirungi nnyo okubeera nga okozesa ebikolwa dhani okwogera. Bw'ogamba nti nja kutona obulabo bulungi nnyo era bugumya obufumbo tona. Bw'ogamba nti omwagalwa wange nja mukolera kino kikole. Nzire waka buyise naye nja kugezaako okubeera nga keeping time. Please keep time by'ebintu ebimu ebigumya n'okuwangaaza obufumbo. Tugenda kubeera nga tukomaawo tugende mu kabutikidde naye nga ngenda kusembyayo Claire Kawenja webale nnyo mukwano kula Bukedde TV nakutwagala mubeere bulungi. Tujja kubeera nga tusinkana ate Sunday ejja.